lunaku lw'eggulo President Museveni lwe yatuuzizza olukiiko lwa National Executive Council NEC okwogera ku nsonga ezitali zimu. Abamu ku baabadde mu nsisinkano eno oluvannyuma lw'okufulumya bannamawulire batutegeeza nti Museveni yalabudde ababaka ba NRM obutaddamu kwogera ku kuzzaawo kkomo ku bisanja bya pulezidenti. Akati ne tusalawo ng'ekibiina ng'abamemba ba NEC ba NRM nti ensonga eno mu butuufu si mbi kugyogerako, naye tetusobola kugidisikasinga mu NEC ate ng'ebaddeko pulogulaamu yaayo mwezi mulamba. Tusooke tulinde pati ebeere ne position. Pulezidenti era agambibwa okuba nga yategeeza nti singa abaavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'akyali pulezidenti, Ssemateeka alambika bulungi ani amuddira mu bigere. Now, the president actually posed the question and said, in the case I die, like Bingu wa Mutharika died in office, our constitution is clear. He said, second is here. So that matter, as far as NRM is concerned, is settled who succeeds Museveni in the unfortunate case of his death in office. Wabula abamu ku babaka abaagala okulaba ng'ebisanja bizzibwawo baziimudde okulagira kwa pulezidenti. Tekirina buzibu, debate kyetaaga egende mu maaso. Tetulina bw'ogamba abantu baleke kwogera. Eno ensonga si mpya. Yayogerwako palamenti y'omusanvu. Kati buli omu alina birowoozo bye. Kati onangaana otakubyogera. So nze ndowooza leka debate egende mu maaso. President ayinza kutulagira tetuli baana bato. Kyekisooka, ekyokubiri tetuli bakozi be. Ekyokusatu twalondebwa bantu. Ne bye twogerako tubijja mu bantu. Tujja kwogera ku kisanja. Waliwo nawulidde abagamba nti bw'okyogerako nga bagoba banguwe n'okwanguwa babadde baluddewo. Ekisanja kiteeka okukoma onkyogedde. Bakole kye bakola. Mu 1986 mwezi gwa January n'ajja wano n'agamba nti ebizibu bya Africa biva ku ba president abataagala kuva mu buyinza. Naye kati tulaba nti ye kati yatandise kutiisatiisa ba NRM MPs. Aboogezi b'ekibiina kya NRM bakakasizza ebigambo bya pulezidenti wabula ne balabula nti singa ababaka bagenda mu maaso n'okusamwasamwa n'ebigambo nga tebiyise mu kibiina baakukangavvulwa. Pulezidenti era yajjuzza akakiiko akagenda okukangavvula bakiwagi mu kibiina. Kibeera nti kyokoze kinene nnyo ne bayinza okugamba nti fuluma ekibiina. Obeera nti oli mubaka wa palamenti ne tukugamba nti fuluma mu kibiina kyaffe, kitegeeza okubeera mu palamenti kusinziira ku mateeka ga Uganda obeeramu ng'oyingiridde mu kibiina. Newankubadde Pulezidenti Yoweri Museveni yalagidde ababaka nti tebaddamu kwogera ku nsonga za kisanja, baabamu bakyakiremeddeko bagamba nti pulezidenti okubagaana ajja kuba alinyirira Ssemateeka. Jingo Francis, NTV, Akawungezi.